TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Singa nali president nwana ekitiibwa kya kkooti ne kiddamu okutinta eddembe ly'okola omulimu gwabwe n'okugulirira ababaka mbanga tali muganzi n'alikoze balancing buli kabira neewulira ng'erina obutuuzi aduumira poliisi lw'ekiwa omufumbira ekya komanda w'amagye ekiwa omukyoli bwe mpa omusoga n'akulira enguudo akulira ebyobulamu abeere mutoolo Katikkiro bw'aba omunyankole ow'ebyenjigiriza n'amakomera omukisi n'omuganda nga mbateekawo. Ekigambo ky'okuba nti paalamenti bagiwa obuyinza yeesalewo ku pulezidenti ki agenda okuba nti atwala eggwanga lino olwo bajjako bataddewo omwaganya gw'okuyingira mu nkola ey'ebibiina nti ekibiina kinaasinza abantu abangi kinasobola okuba nti kiwa omuzinzi gw'okutwala oba okuwa pulezidenti asobola okufuga eggwanga lino. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lyonna bw'abadde ajja atambula alaze obukuusa buyitirivu mu kwagala okulya abamawanga amalala n'okuteekawo state ey'okuba nti esobola okuvujja evaamu ekigambo nti bannalwanda. Ontegeera bulungi? N'alema okuzimba ebikanga biteekeddwa okubeera mu unifications zaabyo ne mu mawanga gaffe bwe tutambula. Kikimu ye kalumanywera akutuusizza w'oli okutya n'akalulu okakasa nti buli state yonna ekulinako copy dot. Nje ntegeeza kyeki teri atakulina akola beki nti akubanja. Museveni abakwesimbawo nga nalibadde nga bataddewo n'ekidomola kaalifiiridde ku kidomola. At least kaalifudde kira kyentegeeza nti kiwa ate kitayogera kaba kafudde okikakasa otya abantu tebaalilonze Museveni babalabiranga ku bikolwa byabwe Bayibuli kyekugamba gwe toyawula mubina mulungi bw'okyogera bw'otyo mpuliranga agamba nti tebamulonda kuba olwedde nti yasinza obulungi mu kikyo oba olina kyoyagala ntuukeko tetoyawulwa mubina mulungi nsobola okumwawo weebale nnyo Bayibuli kyega nti bye bikolwa. Naye lwaki Museveni ne gavumenti yo ey'ekibiina ekyo kyentulamu kyesseegaananga olwaba kitaffe n'emisaayi gyayiika n'eggwanga Buganda oba Kabaka okutumulabako kwaffe nga tuyisaawo yenna alina ku mulo gw'Obwakabaka ate akasobola okuba nti akategeera bulungi. Mazima ekitwegatta ku ggwe gy'emigongo gy'abakitaffe n'ebyo bye baawaayo ku lwaggwe expansion eggwanga lyo ne bafiirwa ebyabwe ku lw'eggwanga litereere gy'ozooyonoona mu nnyonoona ate abalagi batunuulidde ng'ajjaka na Nadduli nti oli kibi ekyatuula wano. Twasuula Buganda kubanga ngule ate ne tusuula mu byobufuzi mu paalamenti Buganda. Onfuna bulungi? Kaakati olwalira azze n'ekyokubiri nga kiyamba ye gwe mutego gw'Abannayuganda kuteekeddwa okuzuukukira omutegeeza nti paalamenti Okulonda tukigaana sookozze buli state ebyayo byebanja eddizibwe omugabo gwayo gw'otwale tiri paalamenti Okulonda bwe liba eronze prime minister tukigaana ne bwe liba president nga Buganda efuga ebyayo teri akigaana ate ogenda kukosaani. Kaakati nze obulumi obwange we buli bwe buli wakkankaka. His Excellency the President mu ntambula ye ey'emyaka 35 olwaliro gye 36 azze atulaga interests ze nga ze zikulembera eggwanga lino naye nga te ku expense z'Abannayuganda mu sente 10 expense kitegeeza nti ye afuna buli kimu kyayagala yes nga tafuddeeyo kuggwa asembayo ku kiki weetaaga na ggwanga lyo bwe liteekeddwa kutambula kimazeeyo bulungi nnyo gwe wasindika ajja ateeseza eggwanga lyo ng'omusinse mu kapasite eyo ng'entegera yerowooza kulya kikyepere bye baliko orientation yakwetoola paalamenti kantini eri wano bamaama bandijja n'embuto bajja kuzaalira wali exit omuliro nga gukutta ofulumira wano bw'oba olinawo ekyenkana ng'oyagala kuba doogi simanyi bayita kamafulegi ogenda wa sipiika ng'owandikayo ensonga bweti tulimba bwe tuti eggwanga obutakusiba bibabeeramu oyo gw'ogenda okusitwa mu ntegera gye yavaayo eri mukafunye eryalabuga bisi wa senior 6 amaze nafunye diguli emu ne bwe ziba diguli 30 entegera y'ensibe eri mu mawanga gaffe gye tuva forever since eggwanga libadde mu political turmoils nyingi okusinza ku Museveni emyaka 35 gy'afugidde ebbanga byonna mbadde mbategeeza tewannabaawo bamemba ba paalamenti tubanko na paalamenti erimu value. Mbalamusizza nnyo mwena gye musinzira okubanga mutulaba yenze Ssaalongo Kanka Kapita nze nkulira ebiteekebwateekebwa ku mukutu gwa TMO era nze eddoboozi ly'owulira emabega okubanga nkuweereza
natuddeyo dda ne mutabani w'olutabaalo ebyo byolabyeko bye bitono byezije ku binene bye tugenda okuba nga tukulaga naye nga sinaba bikulaga kankuwa obubaka buno. Kampuni ya Juba Royal Travel erina kyekuteeketeekedde okuva ennaku z'omwezi nga 13 paka nga 15 era nga kino kigenda eri mwenna abaagalana. Kansooke mbawo obubaka buno awo tulyoke tutandike. Juba Royal Travel has prepared your Valentine's special on 13th to 15th of February 2022. Come and enjoy your Valentine's special on a trip to Lake Bunyonyi. The Valentine's special has all entrance fees covered, 2 nights accommodation, a safari drive guide, and all meals covered. This trip from Kampala has a stopover at the Equator in Masaka and a boat trip, 2 nights accommodation, a safari drive guide and all meals, and a community tour visit to Lake Bunyonyi is one of your interesting adventures for your Valentine's special. A 3-day and 2 nights Juba Royal Travel, your travel partner. Tuyingidde omwezi gw'abaagalana nsaba okubategeeza nti omukwano gunyuma nnyo nga muzimbye. Zimbisa abazimbi abasikawutu abeesimbu. Muzimba amaka nga mukuza n'abaana ng'ate nammwe bwe mukulaakulana. Bw'oba olina akasimbi k'oteeseteeseewo, kampuni ya Stone Roofing and Construction Company ey'omuzimbi Nkooyo Elisa Kiwana egenda kuteekerateekera amakaago g'olibeeramu n'abaana bo. Gamba omumwa oliwummulira ne bw'oba owummudde ku mirimu. Bano bebeesimbu abatatwala ssente zo nnyingi ate kye bakugamba kye bakola. Tebakubbira matiriyo, bakubira pulaani ssaako n'okunoonyereza ku ttaka kwe bagenda okuzimba n'olema kufuna nkaayana ng'ate omaze okukaddiwa tokyasobola kukola. Bakubireko ku namba z'amasimu oba gende nansana ku kisaawe kya Municipal Council weewali ennyumba enseresa amayinja weewali woofiisi zaabwe. Kampuni eno ya Stone Roofing and Construction Company tekoma bukomi kuzimba. Nkugu nnyo mu kuba pulaani z'amayumba, nkugu nnyo mu buyiiya n'okuzimba mu ggwanga lyaffe Uganda, ate nga mwabali emitala w'amayanja tekikwetaagisa kujja wano kusinspecting oba okulambula emirimu gyo nga gikolebwa. Bakuteerawo kamera ne basobola okuzimbira nga yonna gy'oli mu nsi weeyambisa smartphone yo oba kompyuta n'olaba ekigenda maaso ku sayiti yo. Nkulagirira nga nkulayirira abasajja bano be batabba matiriya abakola ekintu ekiriyo, abakolera omuwendo omutono ate abakuwa omulimu gwo mu bbanga lye muba mwalagaana. Kozesa aba Stone Roofing and Construction Company. Tokaaba ebinywa, tokaaba magumba agamenyese, tolemererwa okuddayo ku mulimo. Mwe abakozi b'amasannyalaze abawanuka ku miti, bannaffe abasima ebinnya abagwa mu binnya eyo, naawe wenna bw'oba olina omwana wo nga yamenyeka tugeze yali azannya. Omuyunzi bamuyita Jumba Lubowa Aligaweesa. Jumba Lubowa Aligaweesa yateekawo eddwaliro eryetongodde emukono mu kirowooza. Bw'otuuka emukono ku Bishop Stage ojja kuba obuuza ewa jjajja Jumba Lubowa Aligaweesa. Ayunga nga takkuteeko n'oterera. Bwakuyunga tofuna bulumi. Ate naawe ataaterera asobola okuddamu n'amenyawo n'atereezaawo. Agamaanyi agayina mu mikono. Si wa kugereesa bugereesa mugezeseeko ng'okuba ku namba z'amasimu ago. Ate naawe mulagirire munno alina obulwadde obw'ekika ekyonna naye naddala mu abamenyefu b'amagumba ssaako n'ebinywa ajja batereereza ddala. Muddeyo ku mirimu gyammwe mukole. Nze mbabuulidde kuba nange namulozaako. Kangende mu puroguramu y'olwaleero tugitandikirewo. Bannayuganda baalisubwa omukisa gw'okulonda ani akwata entebe esinga obunene nga guno gwakuweebwa bammemba ba paalamenti. Ngenda kutandikira awo. Ekintu ekyo wakiwuliddeko? Bwe ngenda okutandikira awo bw'oba wakiwuliddeko ndeeta ebibuuzo bye njagala okubuuza mu kyo. Ekigambo ky'okuba nti His Excellency the President of the Republic of Uganda eyo gye nteekako essira ennyo ne bategeeza nti ekigambo Republic kyajjira mu buwambe oba oluvannyuma lw'Obote okubeera emabega wa Bungereza oba Bungereza okubeera emabega w'Obote mu kumutegeeza nti dismantling Buganda n'enteekateeka zaayo zikwebadde esimbye amakanda kubanga ate lyekkuba erigenda okwonoona ekyo n'okutunuulira butya bwe tufuze emabega nga ke kabasa ke tugenda osisinkagana oluvannyuma lw'emyaka egirijja mu maaso. Naye mmwe ababadde batwalibwa nga ba subordinates oba tujja batwala mu buddu si subordinates kuba subordinate oyo aba ali wansi wo ate nga kukolera mu kwagala wabula ate omuddu kiba kitegeeza nti takola mu lwakwagala akola lwa kumusinza buyinza n'amaanyi. Nabwe kityo nti bwe badismantolinga
eggwanga Uganda ne principles kwaliteekeddwa okutambulira kyawa omwaganya bannayuganda okutunula layini eyaabwe gye baagala okutondawo eyakulembezebwa Obote mwe mwajja ekigambo republic. Nabwekyo tegaali magezi ga muddugavu mu states 13 ezassaawo enteekateeka y'ekigambo republicanism. Naye bwe tuddayo emabega mu kigambo ekyo ky'oyogedde nti bannayuganda baggyibweko omwaganya nga bwe gwawandiikwa mu kawaayiro ak'ennamba 3 mu constitution gye tuyita article nti obuyinza bunaabanga bw'abantu okusalawo ku gavumenti kika ki egyo bali babeetaaze ate ne bakwata obuyinza mu nsonga y'emu mu 2.5 ne bagamba nti yonna gavumenti eribeerondeddwa tunaatwalanga ekibiina ky'ebyobufuzi mu nkola mwe tuli nga bawadde ekibiina ekyo buyinza so si personality ya individualism. Kyovula nti Museveni abadde afaayo nnyo ku kintu kya solo candidature kubanga akimanyi nti kyo bw'aba akiyitiddemu ate obuyinza buba buweereddwa kibiina. Nabwekiti akabasa kagenda okuva mu ekyo mukeegendereze nti taligenda kuvunaanwa tekiribeera kyangu okuggyako muliba mulivunaana pate. Kale abakozi b'ebikolobero beekweka mu kyo so nga ate ekiri emabega kyali kira kyayagala okuggyawo bwe bujulizi bwe bumulema mugenda okumuvunaana. Ensonga yokka era enkyo okugamba nti Parliament yeneeweebwa omwaganya okuva mu nnyingo ey'okusatu ate egattibwe ku buyinza bwayo mu kitundu kyayo ekyensanvu n'ensanvu mu 9 mu mateeka tuba tugitisse omulimu munene nga tusinziira ku bikolobero byayo byezzeekola n'obunafu bwerina okkeera enkyo jjo obuyinza obulonda pulezidenti tuba tumaze okwennyika butereevu mu ggwanga lino. Njagala nsooke nkuzeeyo wali tukimeko ekigambo ekyo kiriwa ogenze n'okinzijukiza nkigatte ku kino tekwali kusalawo kwammwe ab'e NRM okuwa Museveni obwa solo candidate. Solo candidature bunafu bwabo batuula mu seeke era Kyobe yasembayo nakyomera nnyo kitange ne mugamba nti taata naawe mu Kyobe abaaliyo waliyo nti ddala muntegeereyo taata n'olaba nga kigwanidde solo candidature n'asirika ne mugamba nti mu bintu bye musoose okwonoona mu ggwanga no principle gye mutandikiddeko nga bannakibiina ekyo mwe kwe kuwagira ekigambo kya solo candidature ne mutawa mwaganya gwa muntu kulonda ne muwa principles zange zaali 715 nangamba nti ddala oli mutuufu naye gwe oba osuubidde twali badde tuteekeddwa kutambula tutya ne munyonyola okusinziira ku mateeka nga bwe ngenda okugabannyonnyola naye ng'ekya solo candidature bunafu bw'oyo ali mu gavumenti kukitunuulira nti talinaayo mwaganya gw'abano basobola kumuwa kalulu kubanga nabategeeza nakimugaa nti Museveni abakwesimbawo nga nalibadde nga bataddewo n'ekidomola kaalifiiridde ku kidomola kaalifudde kira kyentegeeza nti okiwa ate ekitayogera kaba kafudde naye nga sikamuwadde babalabiranga ku bikolwa byabwe bayibuli kyekugamba gwe toyawula mubina mulungi bw'okyogera bw'otyo mpuliranga agamba nti tebamulonda kuba olwedde nti yasinze obulunonziza mu kikyo oba olina kyoyagala ntuukeko tetoyawulwa mubina mulungi nsobola okumwawula weebale nnyo bayibuli kyega nti bye bikolwa lwaki kkubira mu bayibuli muli twalayirira mu ki omukulembeze aliko akwata bayibuli ng'alayira weebale nnyo bye bigambo bya Katonda kaakati bw'aba yatulagamba nti mbalabire ku bikolwa byabwe ekyo nina okukutunuuliza mazima era bwe yakugamba nti opimiddwa mu kifumo nga tokola ki nga totuuka aba asinzidde ku ki ku bigambo ku bikolwa byo weebale nnyo wakupimira mu tugenda okutambulira lubeerera nabwekyo ekya solo candidate kya butatujja ku mulamwa ku nsonga tubadde tutuukako ekigambo ky'okuba nti Parliament bagiwa obuyinza yeesalewo ku pulezidenti ki agenda okuba nti atwala eggwanga lino olwo bajjako bataddewo omwaganya gw'okuyingira mu nkola ey'ebibiina nti ekibiina kinaasinza abantu abangi kinasobola okuba nti kiwa omuzinzi gw'okutwala oba okuwa pulezidenti asobola okufuga eggwanga lino obuyinza nga batutemyeko njaga kubawayo ebyokulabirako bibiri ekisooka kijja kuva Buganda ekyokubiri kigenda kuva mu central government ekisooka ku kyo nga sinnaba kuleeta byakulabirako biri ekigambo wenkiwulira ekyo ekyokugamba nti gavumenti egenda kuggyawo okulonda ate kuyijje kuweebwe Parliament kitange owekitiibwa Genosalia Mukube mu kalulu ka 2011 n'amutegeeza nti essimu eno gyekubidde kuba twali tukyali eno wansi yamukubira essaawa zaali 5 ez'emisana
essimu Genosale gye yakuba baajogerako kumala eddakiika 40 nga Genosale kyagamba Oweekitiibwa Nadduli kubanga bino kitange teyali binyumiriza naye ate naliwo naye ng'omuntu asomye psychology ate ne mubutegeevu mu nsomesa yaffe ya Buganda tugunjula abaana n'eriiso mazima n'ekikula ky'entunula namanya ebigambo nga nsinziza ku kitange bye yali ayogera nga yanukula Genosale ne mmanya ate Genosale bye yali amugamba kisoboka ekyo ontegedde bulungi naye yamugamba ebigambo bino nti mutoowo atidde akalulu kano kyekigambo kye yasooka okumwogera n'amugamba nti atidde akalulu kano naye enteekateeka y'ebadde egamba etya nti tusobole okuteekawo enkola nti bammemba ba paalamenti ebibiina bye baba balonda by'ebibiina nga bimaze okutuuka mu paalamenti ebibiina bironde pulezidenti akigambo Oweekitiibwa Nadduli 2011 n'amugamba nti enteekateeka eyo ani yamuwadde amagezi agafaanaganako ng'ago gwe mu ntegeera eyiyo Genosale okiraba kikyayinza okujja mu ggwanga lino nga bwe kiri ekyo n'amugamba nti munnange kubidde kwebuuzaako kubanga mutoowo eyo yenteekateeka gyakola ki gyalina era gyateeseteese mu kwagala okukola bw'atyo n'amugamba nti njagala kuzzaayo ku emabega gwe nga Genosale ojjukire bulungi nti ensonga etwala mu nsiko kwali kubbibwa ku Akalulu naye phenomenon gye muyiseemu yennyini ate ye phenomenon mutoowo wange gyagala okuzza nga babba akalulu ka DP ne tuyingira ensiko nga tugasseeko ebizibu ebyali bisigalidde eby'abantu okutwegattako okuyingira ensiko ate bw'ozza ekintu kyekimu olwo kye twalwanirira kyali ki kyewunyiza naye agi yaŋŋamba yali mu DP weebale nnyo kaakati amutegeeza nti wayo mukulu Nadduli kuba Genosale ayita Haaji taata tukole tutya gubadde oteesa otya n'amugamba njagala kukutegeeza nga sinnaba kubaako kyenkugamba mutegeeze nti mutoowo maya mukulu wakugambye akalu kennyini ye yajja okukayimirira mu akanoonyi naye kasaana kkiriza byagenda okumutegeeza mu ebyo bye yamutegeeza yamugamba nti bye tubadde tutunuulidde ebbanga lyonna bibadde birambike nga n'ensonga ezatuyingiza mu nsiko mwazimanya amakulu nti mugenda okuwangula mwajja kamanye nga mumanye eggwanga kye lyetaaga ate ne gye twali tutaddewo gavumenti mu nsiko eyatunuuliranga buli nsobi eyakolebwa twalongoosanga tutya era nga tuteekako ekigambo ekitugamba bwe tulimala okubbuluka oba okuwangula ebigenda tuteekebwa mu nkola bye bino mwe mwava 10 points program eze mwogerako ezaava mu kasaka k'Oweekitiibwa Nadduli yatula naye essaawa emmeka 5 bwe bamala okukkaanya ku nsonga eyo bibadde bikolwa by'ono byebizze byegaana abo be bajja nabo 2011 gwandaba n'amugamba nti tukyuse mu mpeereza naye nga kitunuulidde kwe kuddayo ku nsonga ezatuyingizisa ensiko tuzirongoosa tutya n'amweyamira n'amugamba nti ekikwatagana ku Buganda ogwo mulimu gugenda kubeera gwange kwe kumusaba pickups 8 ezo ze yakutula mu Buganda ebitundu 8 West Buganda, East Buganda, Central Buganda, North West Buganda n'alondayo ne bassentebe baakwo bye baayogera byali biyitirivu naye ng'ekikola kyensinza okwetaagamu kiki nti pulaani gwe gy'olaba tebadde ya lwaleero yaliwo okutandika mu mwaka gwa 2010 n'okuki baakyagala dda Oweekitiibwa Nadduli n'akikuba naye olwaliro ekireese Museveni okutya kyeki nga ne mu 2011 yali atidde okujja mu kalulu njagala tutegeeza gwampuliriza nga tuyise ku TMO n'abannakibiina kya NRM National Resistance Movement njagala kubategeeza ebigambo bino mubeeremu ensa n'okutunuulya butya bwe tuyinza okusesetula ebigere byaffe na butya bwe tuteeka okusitula kw'eggwanga lino eggwanga lino lirina ensibuko ensibuko eyo erina emirandira gye tuzze tuvaamu emabega waazo ng'oggyeko okujja kw'omuzungu emabega waffe wabaddeyo enfuga zaffe ze twali tuteekeddwa okutambuliramu ge masiga 13 agayimirizaawo eggwanga ze tuyita states 13 buli ssiga lirina engobera yaalyo bwe lyali lineekeddwa okutambula omuzungu agenda tusinkagana twalina endagaano zaffe ezatontabala nga siri kutabaalanga ezo ze twakkanyanga mu bantu abo ab'amawanga gye tulimu nabwe kityo ng'oyagala okuddamu okutereeza eggwanga lino osooka kutegeera genesis y'entabiro y'eggwanga lino abaffe amawanga agalimu gali ameka nti bwe gati enzikiriza yaago etambula etya nti bweti jurisdiction zaago ge galiwa nti ze zino
okutuuka omuzungu bw'agenza okujja wano endagaano zaffe zazzaakola naffe zitufuula okuba sovereign nga Buganda n'okuba ne sovereignty ne states endala nazo nga ziri sovereign. Bwe bukeera enkya nga mu buyinza bwaffe bwe mwasooka okunyaga nga bukomezeddwawo wano, ne bukeera enkya nga omuzungu ayise mu Obote okudismantolinga eggwanga lyonna nga bwe liri, ne bukeera enkya ne tuba nga tuli mu layini eyo gye tutakkirizganyaako, bwe tutasitukira mu kugeza kuteekawo nkola egwanidde, tukyateekwa okutambula mu kiyumba anaagwa eky'omuntu omu in personal individuality eyogera ku personal interest nga zidda wuwe. Nabwe kityo kino kyenjagala okutuukako kyekirwa ku nsonga ya kino kye baleeta obuyinza okuweebwa paalamenti eyo nsobi. Naye ng'ekireetedde ono okutya kiki? Bye bikolobero n'ekuba nti temukkaanya mu mawanga nga bwe tuli mu bwa aboriginate bwaffe bwe tulimu olwaleero. Nga bw'olaba nti ba natives oba aborigines estates ziri 10 awo ffe tulina okutuula tuyambe ku ggwanga lino abantu bano okudda engolo n'okulwanyisa kwa bino okuvaawo kwabyo. Lwaki nkikugamba gwandaba? Your Excellency, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, ebbanga lyonna bw'abadde ajja atambula alaze obukuusa buyitirivu mu kwagala okulya abamawanga amalala n'okuteekawo state eyiyo okuba nti esobola okuvujja evaamu ekigambo nti bannalwanda. Ontegeera bulungi? N'alema okuzimba ebikanga biteekeddwa okubeera mu unifications zaabyo ne mu mawanga gaffe bwe tutambula. Ekimu ye kalumanywera akutuusizza w'oli okutya n'akalulu okukakasa nti buli state yonna ekulinako kopi dot. Gye ntegeeza kyeki teri atakulina akola biki nti akubanja. Bamubanja ki? Tujja kutuukayo. Nabwe kityo ye okugamba nti ajjawo okulonda, nsooka kuddayo mu nteekateeka yaffe akatundu ak'ensanvu ka paalamenti obuyinza ndikaga nti paalamenti eneeyisanga amateeka ne kajja obuyinza oba okutunulira government agencies zonna gye ziri gye kasaasanya ensimbi ne kabuwa obuyinza okukakasa nti paalamenti erina obuyinza obulondoola, ne kagiwa obuyinza mu kuyita n'emisango emikulu egigenze mu Supreme Court singa giba gyetaaga kudda eri ggwanga paalamenti sobola okuddamu ogiyita n'egitunulamu. Obuyinza bwa paalamenti. Ekyatta paalamenti kiki? Ate ye state sovereign eri mu executive okumanya obuyinza bwa paalamenti ne bajja nga bagigoya bugoya mu kugiyita mu decoys ez'enjawulo. Olwaleero bw'otunuulira eggwanga Uganda atufuga nga munnalwanda ye yatwala kuba nti ava mu Western Region kye tugenda okutwala. Western Region erina ababaka bakubya ebitundu ebisigalidde mu region Z5. Tulina Kampala region, tulina Karamoja region, tulina Buganda nga yo state, tulina kye tuyita Western, Eastern, ne tuba n'eki ekirala kyesimenye Northern. The states ziri 5 olwaleero zirina kuba na 6 by the way. States ezo nga bw'oziraba olwaleero buli state nga bweri erina ekintu kyayo kyekkiririzaamu. Naye weewunye mu states ezo bammemba ba paalamenti abava mu muwendo gwazo states ezo Western Region egi egattwa ebitundu 5 n'ebitwala ku memba paalamenti abava mu region ziri ezisigalidde ng'ozigasse. Diko ye badde gyesimbibwa mu kusalawo ka district si kubanga bw'osaba mu district oba oteekwa okumakinga ne constituency. Kitegeeza kubijjirako ababaka ab'ebikula byonna. Naye ekyaziiza Buganda obutabeera na babaka bangi twakaana kinene nnyo mu kusalamu kw'amasaza ga Ssaabasajja Kabaka. Era ekintu ekyo Oweekitiibwa Nadduli 2011 bategeeza nti mu Buganda mukkiriza okukutulwa kwa keeke nga bwe kukutuddwa kubanga kitugenda okufiirwa kinene kye mutanalaba bano bagoberera ki? Yakibategeeza. Ajibi yali atugamba ebyo. Yabibategeeza batukutulemu. Oli bw'alijja omulala agenda okugatta bino ajja kuzibikira emiwaatwa gino ezibadde disitulikiti y'Ebisatu agaye nti yeefuuka disitulikiti etya. Amasaza gamwe galiddayo nga tufunye ategeera. N'akibategeeza lunye. Naye abaali bagamba nti waawe Nadduli bali ku miryo gyabwe bwe batyo bayogera nga bw'olaba abaana badde bavaayo aba people power. Oyo ne Nadduli kitaawe bonna ba gavumenti batuletera omulyake. Genda obuuze kitaawo yakolawo ki ng'Obote amaze okutugumbula abasigalidde gwakyajegera obujegezi. Ebyobufuzi muba temubimanyi mubiveemu. Babiveemu.
Kaakati na kino bwe kiri batemanga nga Museveni atema agaziya. Yes. E Buganda nga mukaayana. Nga tukaayana. Naye ng'omutemwa gwe yalinga agumanyi nti kyagoba kye kiki lwadde akyalituusa ensonga eno. Haji 2011 amala gitegeera nga salaamu kubidde simunagadde bulijjo kino kye bagoberera eky'okutema mu constituency n'okwewa districts ennyingi. N'emigabo gy'abadde abasindikira yali amanyi. Ekigambo ekyo ate era akiddamu akiddiza genocide. Amubuuza ku nsonga eyo n'okutegeera kw'abantu genocide mugenda kukolawo ki? Mpulira. Ddala constitution gye twalana mu kutereeza nga wajja n'ekigambo tuzzeewo democracy abantu basale ku gavumenti yaabwe gwe kennyini gw'ogenda okikutulawo. N'amugaa tata tukole tutya byenkunyonyola bye yamutegeeza ebyokukola. Mpulira. Kakati ntegeeza omuganda ali eyo nti paalamenti okugiwa obuyinza ku buyinza bwe yagattibwako ba bwe yaweebwa nga tulina abaana abatalina ntegeera kuva yansibo mabega mu states zaffe ez'enjawulo bw'otuna Western Region member parliament abavaayo bategeera Museveni izimu. Abamu abatali bonna abanankole we bali batono abeegatta ne regimu ya Museveni naye nga ate bamanyi nti balya kyabwe. Oli munnalwanda bano banankole ba aborigini bannanyi bitundu ebyo. N'otunuulira Bunyoro, n'otunuulira Teeso Manga Tooro, n'otunuulira West Nile ne Madi, Langona Acholi, n'otunuulira Buganda, n'otunuulira Kigezi, n'otunuulira Tororo. Ate Busoga weeri nayo state. Ne tugamba nti ffenna mu ntegeere yaffe twakkiriziganya mu kintu kimu. Abaana be tusindika mu paalamenti bagendayo nga bakulembezesa ekintu eki buyivu. Ng'obw'omuzzaako emabega mu nkuzaaye n'entegere y'obuweereza ate eggwanga teririmuliimu. Olwaliro ategeeranga muzungu kyakulaga. Omuntu okuba omutegeevu olina kusooka tegeera ggwanga lyo. Gwe wasindika ajja ateeseza eggwanga lyo ng'omusinse mu kapasite eyo ng'entegera yerowooza kulya kicepere. Bye baliko. Orientation ya kwetoola paalamenti kantini eri wano. Bamaama bajja n'embuto bajja kuzaalira wali. Exit omuliro nga gukutte ofulumira wano. Bw'oba olinawo ekyenkana ng'oyagala kuba doogi simanyi bayita camouflage ogenda wa sipiika ng'owandiikayo ensonga bweti tulimba bwe tuti eggwanga obutakusiba bibabeeramu. Oyo gw'ogenda okusitwa mu ntegera gye yavaayo eri mukafunye eryala buga bisi wa senior 6 amaze nafunye diguli emu ne bwe ziba diguli 30 entegera y'ensiba eri mu mawanga gaffe gye tuva. Orientation gye bawa bali y'otambula otya ng'oyingira ofulumira nga gwase. Member parliament asika atya ekkooti. Izo orientation zibabeera nazo. Nakubabuulira banka ziwola mangu ng'ofunye appointment letter. Oyo gw'otaddeko obuyinza bw'okutunuulira agenda okujja agaseekya eggwanga. Mpulira. Forever since eggwanga libadde mu political turmoils nnyingi okusinza ku Museveni emyaka 35 gy'afugidde. Ebbanga lyonna mbadde mbategeeza tewannabaawo bamemba ba parliament tubankona parliament erimu value. Ng'oggyeko kutegeeza sinabawa opposition alimu ntegeera. Ate n'ekyo kyo mbadde nkibategeeza lunyi tewannabaawo parliament erina kiki? Erennaba ne value eteeka okumanya ensibuko yaayo ne bubonero buli obuli ku parliament zesese 10 bwe batitandika okulowooza states ezo ate amagezi gajja kubaawo nga weegali. Naye olwaliro situdde obuyinza obukwase bo senior 6 senior 4 senior 4 terimu kubanga parliament baagala 6 diguli emu diguli 3 bajjakana Nadduli of Kayindi. Mutusindise mu parliament ng'entegera y'ensi n'ensibuko yaffe tetuzimanyi. Oyo agenda teesa kizungu ekyo kye twalemeraliramu. Kaakati nze obulumi obwange we buli bwe buli wakkankaka. His Excellency the President mu ntambula ye ey'emyaka 35 olwaliro gye lya 36 azze atulaga interests ze nga ze zikulembera eggwanga lino naye nga te ku expense z'Abannayuganda mu setse 10 expense kitegeeza nti ye afuna buli kimu ky'ayagala nga tafuddeeyo. Kuggwa asembayo ku kiki weetaaga na ggwanga lyo bwe liteekeddwa kutambula. Kimazeeyo bulungi nnyo. Kaakati kitunuulira ebyokulabirako nja kubawaayo 5. Tuzze tutambulira mu NRM nga twateekawo okulonda kwagenda okujja nga chairman n'akwasibwa obuyinza bw'okutambuza entebe ya parliament manga y'eggwanga nga ffe nga buli party nga bagiwa nti buli party ereeta president agenda okukola ki candidate. N'asooka twemaliza mu solo candidate mu kibiina ekifuga ekyabalwanyi abakyajjuka democracy mwekennyini abaleeta enfuga eriwo ya democracy tekyaliyo mu kibiina kyabwe. Weebale nnyo. Ali omu yajja
amuvuganya luba lutalo ate nnyina ne kyennawulira nti n'abamuvuganya baba bateeketeeke webale nnyo kyova ne bamema ba palamenti abasinga badde nabo mu mizinzi gye gimu nga bwolaba Saida Bomba bwabadde akola abamuvuganya abateeka bwoboze nga oliwo kafaayo nnyo okukugula oba okukutomera ebintu of a kind kubanga waliwo yamulumizaawo nga mutomedde n'omusibako kw'ebisango bye bateekako abaana bitaliiyo akalulu bwe kaggwa ebisango nabo kuleka ng'ottunka n'ebyo gwe paka lw'oliddamu amagezi nti bane nagonda mu nsonyiwe naye mbuuza nti democracy ddala nga tulina solo candidature democracy mu kibiina kyamuleeta abawaali yo kennyini taliiyo webale nnyo number 2 Museveni bw'akitunuulidde ng'ensonga y'okufuga akyaginyumirwa n'abaganda be abannalwanda mu ggwanga lino najja n'akyusa kituyita term limit naga nti wajja kubaawo bisanja democracy oyo abawaali ebisanja byavaawo n'akyusa kituyita ki egirimiti democracy waali n'emyaka yagivaako waali awo democracy taliiwo mu ttaamu ey'okusatu mu kusembayo kwe azze atutegeeza nti ekyokukyusa nga bwe nalina ekirowoozo kyange mu 2011 akikomezzaawo 2022 kiyite mu paalamenti nga talinaweza na myaka 3 ng'atukulembera kubanga kino kisanja kiki kirala tutandike ku ekyo ku debate paalamenti eweebwa etya obuyinza okulonda president nga kyekyamuyingizisa mu nsiko nga babyako ekinaana oba nfuna bulungi nnyo waliwo enteekateekawo eri reasonable eri munnayuganda gy'olaba nti byonna ebize bitambula waliwo okulowooza ku muntu n'eggwanga lye kuyisaawo bya muntu omuntu atya omu njagala okukutegeeza his excellent president nzira ku bannayuganda okubabuuza ebigambo bino ndyoka empe resolution lwaki tuteekeddwa okusitukiramu okulwanyisa ekintu kino n'okikuba bukolokolo mpulira states tuli 13 twasolobya mu Buganda ku lwebyo bye yayina n'endagaano zaye zajja okusinza mu mwaka 1989 mwena bwe twazitandikira mpaka ku 5 eyasembayo eyo negatta bannayuganda n'eggwanga Buganda onfuda bulungi mpulira naye lwaki Museveni ne gavumenti yo ey'ekibiina ekyo kyentulamu kyesseegaananga olw'abakitaffe n'emisayi gyayiika n'eggwanga Buganda oba kabaka okutumulabako kwaffe nga tuyisaawo yenna alina ku mwoyo gw'obwakabaka ate akasobola okuba nti akategeera bulungi mazima ekitwegatta ku ggwe gy'emigongo gy'abakitaffe n'ebyo bye baawaayo ku lwaggwe expansion eggwanga lyo ogwo ne bafiirwa ebyabwe ku lw'eggwanga litereere gy'ozooyonoona mu nnyonoona ate abalagi batunuulidde ng'ajjaka na Nadduli nti oli kibi ekyatuula watukuvu mpulira onfuna bulungi naye twebuuza nti emyaka 35 Buganda ebanja ebyayo ebyaddizibwa October 8 bukolokolo ebitaliko bannayuganda ne bannayuganda bateekeddwa kkaayanya be batalinaako bwettanire emyaka 35 tuli banja naye ate gojja n'ebyo by'oyagala n'obiyisaawo bammemba ba paalamenti baasula ne Buganda n'esula ku 120 Museveni okugiyisaawo baali bateeka okumuteekako ekiwandiiko namutayiika omutegeeza nti mu myaka gye tukubanjidde ke kaseera nti buli kyobadde okola kiba kiddawuwo Buganda wano weteekeddwa okufuluma bw'oba okkiriza bino Buganda yakuttirako 120 omukono mpulira twasuula Buganda kubanga ngule ate ne tusula mu byobufuzi mu paalamenti Buganda onfuna bulungi kaakati olwaliirazze n'ekyokubiri nga kiyamba ye gwe mutego gw'abannayuganda kuteekeddwa okuzuukukira omutegeeza nti paalamenti okulonda tukigaana sookozze buli state ebyayo byebanja eddizibwe omugabo gwayo gw'otwale kiri paalamenti okulonda bwe liba eronze prime minister tukigaana ne bwe liba president nga Buganda efuga ebyayo teri akigaana ate ogenda kukosaani kuba already muba mu buyinza bw'ebyo ebibakwatako obutereevu wano Bobi Wine omukisa gwe gwalibadde gwatukidde singa wa byabufuzi ategeera mpulira n'asitukayo n'ategeeza banna paalamenti abaliyo nga bali mu kibiina kye okutandika okuyega nga asinziira ku nsibuko y'eggwanga Uganda liteekwa kufuga litya baagala ki twalibadde tutambula tutya wano singa yali abimaliriza guno omutego abadde agenda kuyisa mukka mu kisero mazima nopu yalibadde tutta akagoba naye ate omulimu omukulu gwe bamanyi kuwemula oyo ogenda musuubiramu ki nga yekenyini bw'aba akuwandikira message tatunudde kusala musango gwa butuukirivu akuwemula buwemuzi olw'okwogeraku oyo gwasuubira gwayagala oyo tugenda kwegattako tutya naabo bakuwolekera ng'ate muli bavumi buvumi oba naye ayagala kufuga yawamu etalina beefuga nga ye yasalawo buli kimu era yekiri mu ndagaano ye ya constitution ye nze kyenkuba kyebagaa nti oyo ayeeyagaliza yes nneeyagaliza bannaye awo naye kanneeyagalize bw'obanga oyogera kiyamba ffenna wamu ekyo kanneeyagalize mpulira nabwakito kyentukako kyekiriwa
nti eggwanga Uganda we liri n'ekiteeso ekireeteddwa wano tetusooka kukikuba na kupalala wabula tusseewo entegeera yaffe ey'awamu egenda okutegeeza oli nti byonna oyagala obikole Buganda ekubanja kino Bunyoro tubanja kino Ankole tuli bwe tuti Western Nembadi kino Tolo tugamba tuti Abakiga bakigezi tugamba kino Eastern tuvaamu kino ofuna bulungi yenneezimba gye twezimbamu nga tujja n'ettoolo eyajja olwendo olwerere Ankole 91 Eastern 23 Kigezi 10 West Nile Nembadi 12 Lango Nacholi 14 Kalamojja 12 twasembya Bunyoro eyajja mwaka 2023 buli state nga gye ziri bwe buwangwa buli ku parliament buli musinzire ku birowoozo bye mugamba ne Buganda na yeewandiika ebyayo mutandika okutegeeza His Excellency President nti entegeera eyaffe mu state eno mwe tuli etugamba kino bw'oba tokoze ekyo tukuwerekera bulekezi ku ttaamu esembayo aligenda okujja nga lijjuliza ebintu ebyo bannabyabufuzi mututeerewo prerequisite ze tugenda okugoberera nga zisinzidde mu states ezo ke kaseera states 13 okutuula okuwakanya ebirowoozo by'omuntu bwa namunigina bwe buti sorry alone kankubuuze Jakana Museveni okuteekangawo ebirowoozo bino by'ogamba nti biyamba ye si tekivunaanibwa ku bamemba ba paalamenti balunguuba kubanga abadde abiyisa mu paalamenti tasalangawo by decree ne kiyita abadde ajjanga buli kaseera emyaka n'agijjawo mu paalamenti erimu be twasindika ekisanja n'akijjawo mu paalamenti erimu be twasindika yayagalako lumu n'abakuba n'emiggo SFC n'egendayo n'ebakuba emiggo naye era tebaamunenyaako classified budgets ez'ebitutamanyi gye ziyita abatunda ekisaawe yonna gye bayita ensobi zonna ezikolebwa mu ggwanga zisinzira mu paalamenti y'omunenyezaawo okweyagaliza nga be twasindika be bakiyisangawo buli kaseera mu Bayibuli oli yabuuza mu bitabo by'engero nti emikwano gye nali nnina gyabulirawo egyali gimmanyi omanyi yali ategeeza nti mu kaseera k'obuzibu nga sigiraba baliwa mazima ekyo si kyajja kana soma Nadduli wabula abalonzi kubuuza paalamenti nabo bwe baalonda ebigambo tuva okussaawo ebbanga lyonna ku TM oli ebadde kyasinza okunnyonnyola paalamenti obunafu bwayo n'ensobi ki paalamenti zeerina ng'ebibuuzo era obibuuza Jakana soma Nadduli bw'otabibuuza Tamale emirundi bw'otabibuuza Oweekitiibwa Nadduli oluusi osibira wange oli kyeyakugambye nti TMO kitegeeza nti Tamale emirundi official bonna abo bali mu kiiki y'emu ensobi n'atagiraba ku Bobi Wine n'agamba nti TM ko beebamu bakitammwe bonna baakolera ku NRM gwe wakeera bukeezi kutegeera nsobi noga nti wayi neyawudde ku Museveni 93 azze mu 2021 naye mwanirize nazze mu 2020 mwanirize kubanga bw'asobodde okulaba tetusobola kulabira ku liiso litya waliwo kye tuyita obugumiikiza n'okupapa oli ayinza okuba ya papa nga naffe tutaddewo obukumiza ayinza okukyuka kubanga Bayibuli tugenda nti weriwe ekyo genda kinenya otya bakitammwe mwonna gye bali bawagira ku Museveni twali ffenna wansi wa movement twavayo buki before nga tannata bibiina mwali mugamba mutya mwe mwayisa resolution bakitaffe bonna wamu nti ebiina sooka obireke gwogira ofuganga boolaba kasita tulina emiki ekyo tebakiwulira nko kukyogera twebaka kutulo bonna bayikizaamu resolution ye sentensi y'abaavu nga bali comfortable mu bikunta byabwe butereevu nga bagamba beebaka kutulo balya ku ttooke baakoowa okulaba entalo ngeno bwe balindirira bwe muba temumanyi byabufuzi na butaba bizimba na kusika ku bantu kudda ku saidi zammwe nga ansi entuufu kumuwemula nga bikongolo tebittanume Jakana soma Nadduli awo mba nkugaye bugambe nti mugira mukwate ekkubo mu mutambulemu gye muligenda okuggwa gye mugenda okuggwera okudda ku nsonga gy'obuzeeya abamemba ba paalamenti obuyinza babulina bungi naye abaliyo tebamanyi byakukola ekyokubiri nakusomesa ne nkutegeeza ku emabega mu episodes tuzze tukola beside prerequisites nti bamemba ba paalamenti be tulina basikinga advantage okuva lwe twafa mu maka gaffe mu ggwanga lyonna etali Buganda yokka ne mu states 13 bwe twasula obuvunaanyizibwa bw'obuzadde okukuza abaana okuzibwa
ensi ne tugirekera abaana bo ne bakuza n'amasomero n'amadiini tebakyalina obuwangwa bukuggwamu n'oba nga tolina ddiini oba tosobola kufuuka personality entuufu esobola kuyamba ggwanga lyo kankaka oba tosobola mazima ojja kwewola kimwe tteeka ligamba kiwona bogwamu empisa za maama wo ze yakuyigiriza ezo n'ogwamu eddiini n'obuwangwa oba kirerya obujjudde kaakati bamemba palamenti be tulina nagamba era tujjukira nateekawo ku ssente negga nti bonna naavaayo okusobola okunyonyola eggwanga Uganda kikyeriri nga memba palamenti atuddeyo yasobola okujja n'atwala miliyoni namba n'agyeriira tekuliko kwabo basobola kunyonyola ggwanga kyeki wabula tulina advantage nze nasinga ku kyalo kyaffe okusoma ndi wa senior 6 omukisa tulina gugwa mwana waffe wo ku kyalo kino ne tumusindika gye mu palamenti ataakuzibwa teyakuzibwa wabula mukisa gwazze wa senior 6 agirina ate bakutudde mu constituency yaliwo asinga mazima najja mu palamenti ekyo kimu tulina palamenti bannabizinensi abagendayo kuuma akimanyi nteekamu miliyoni zange 250 nga nvuganya nina okufuna obumbi 2 n'ekitundu mu kufulumayo mu myaka emeka nga kyekibalo aba yakola kyakyali kibalo tali kuggwe era bw'alidda ajja zibawa era mumwongera ddeyo eggwanga yalisulwa n'abantu tulina bamemba ba palamenti abaliyo ng'ekyamutwalayo kuwandiikibwa mu bitabo okimanyi naliko omukungu gwe mwabaana musome nnyo obukungu bunyuma nga kyagenda onyumiza abazzukulu n'abaana yagenda kukola linnya ng'era bw'olaba Jenosa bwe yagamba nti nze atalibeerako minisita ne babumuwa oyo talinyumya ajja kunyumya bangi abali mu palamenti nga birooto bazze kutuukiza birooto bya kulinnya mu palamenti mazima jjukira n'owa bulijjo akkiriza okugendayo n'atuulayo awulize be yasindika bateesa ki tulina galale tulina bamemba ba palamenti abazze nga bazise lwa byabufuzi ebyo ebitambulako eyo gavumenti eriko batya ne bajja balwanyisa Jakana Ssemaanya Nadduli tajja kuyingira palamenti balina okuzza Saida Gumba anaasalawo kye bakola ki tajja kuwanika mukono nga batuuse okulya exactly mpulira abo nabo palamenti mwebali naye tubuuza bonna gye bali ti abaana ba Yusamu bwe baabuuzibwa nti babawandikwako ne babikola mwabitegeera palamenti etegeera obuyinza bwayo na lwaki bayingira palamenti twali badde tetwebuuza bibuuzo bino nantegeera eriwo olwaleero nga basituka ba opposition bonna gye bali ne beekala bajja Seggirinya ateebwe ono omulala yaani Sewanyana naye ateebwe ne balekawo etteeka eriga nti gavumenti etwala ettaka ne bateekala bajja ne batayimirawo ku bipande eyo palamenti gye tulina ku bintu by'amayanja kakati ababiri basinga gavumenti n'eggwanga mwe bava kankubuuze Jakana yes kibadde kyantakera bulijjo Museveni okujjukiza abalonzi ti ne bwe mumpeereza eyeebaka kasita abeera nga wa NRM oyo asinga omulala ategeera kale mulonde NRM era atera byogera nga asekaasekamu n'endowooza oba abadde asaaga kale nno naakajja nkitegeere nti ekibalo ky'abenRM kubeera abangi kyekiyimiriddeko future y'okulonda pulezidenti ng'alondebwa mu palamenti kubanga kubadde kuwanika mikono ebiseera ebisinga newankubadde waliwo abeebaka tekivunaanibwe ku NRM okubanga mwasuula principles ez'ekibiina ne mudda ku bwagazi bw'omuntu omu NRM nga pate yakuvunaanwa mu biseera byayo ebigenda okujja naye tubuuza oba tewali mugezi agivunaana lwaleero abaligivunaana balivaawo ate abagezi olwaleero taliiwo abaliwo mu palamenti tubalina nga bakugu era beeteesa n'okweteesa n'obuyinza balina babukola ki tebannaba kutunulira redressing all the errors gye tubadde tusomesaako ebbanga lyonna osuubirani aligenda ate okubamu amagezi okuvaayo nga balina obuyinza buli obusobola okuwakanya his excellent president agenda okwogera ki gwe naawe kinnyanukule future segiraba siraba agenda kujja kutunula na kwaza nsonga zino webale nnyo kubanga ne tubadde tubasuubiramu amagezi kati siteeke zaffe nga bannabuwangwa n'ennono bannannyini bitiibwa bya nnimi bannannyini buwango bwa butonde be balina obuyinza ntegeeza bakabaka mu sese 13 baddemu batuule batunuulire ebyo n'omugabo gwabwe mu state sovereignty zaabwe bakuŋŋaanye ebiti by'abantu bano nti tulina balooya tulina abataka bannaddiini
n'okuteekawo embavubavu z'abayivu abategeevu obbagattako okutuula nga batunuulira biki bye bayaza mu states zaabwe ez'enjawulo nti nga bunyolo tubanja ki era siteeka yaffe mu butonde kitegeeza nti tuli ba aborigine nti ddala before nga bino tebinnajja obuyinza bwaffe bwali buki bawandike ekiwandiiko kyekimu bagatte emitwe nga sese 13 esobola okugjawo ekinembe kino ekigenda okutambula bwe batalikole ekyo n'okusukira mukooya agenda okujja ng'ayogera ekintu kyekimu lw'eggwanga lye n'abantu abalituddemu ndere mu nnya lya Katonda enkola y'ebibiina ekyatuvuga mu nvuga y'emu keribeere Nuupu nga yezze endagaano zeetambuliddeko ze mugiweereddeko terigenda sasulwa bigere bisatu kutegeera ndagaano ziva bweru bagibuulira olaba tugiwabulako buwabuzi oli n'avaayo n'akwemula ekyalo kiramba. Kankubuulize Jakana. Yes. Waliwo abatunuulidde ebyobufuzi ne kitwogerako kati nga balaga nti nno kano kaali baakakodyo ak'okukusa muhoozi mpaka mu ntebe nga balowooza nti nno bamemba palamenti aba NRM bayinza okukusizaako okwo muhoozi ayingire. Ekintu ekyo nno mu bakyogeddeko kankuleetere n'oyo yennyini gw'obadde oyogerako mu tweet ekoleddwa essaawa 6 emabega nga situnakola vidiyo. Yes. Bobi Wine H.E. Bobi Wine ataddeko ebigambo bino. Museveni having been roundly defeated in the last election now wants to take away the right of the people of Uganda to elect their president. Of course, he plans to do this in order to impose his drunken son on us, well knowing that he can't even get 5% of a popular vote. Njagala okuleeta entegeera ya Bobi Wine mu kibalo kyakye twogerako kati. Bobi Wine n'abantu abalala balowooza nti okwagala president alondebwa member parliament kigendererwa ekyokukukusa muhoozi atalina buwagizi mpaka ku ntebe. Gw'olowooza otya? Kyensooka okusooka okwebaza Katonda yagamba nti wana kibi ku lwa kibi Bayibuli kyesoma naga nti leka nze ndikukolanira ku lw'ekibi ekyo n'obutuukirivu. Aba Nuupu mubadde mutuvuma nti tuwogera ku Bobi Wine bw'abadde ayogera ku his excellent kwani ku first son amutaddeko kagambo kikaddemu kabasomere. Nja kwongera okubasomera. Of course he plans to do this in order to impose his drunken son on us. Kategeeza ki mulimi lwaffe? Kategeeza nti mutabani we omutamiivu. Kamaleeyo mu ntegeera ey'omunda omutamiivu aba akola aba ali kiki? Omutamiivu taba mutegeevu. Weebale nnyo. Ababadde batuvuma akomukannyonnyola mutya? Well knowing that he can't even get 5%. Ekyo kitegeeza ki? Of a popular vote. Before nga sinnagenda kukinnyonnyola kiri. Akaaba Nuupu mukawulidde ngamba tumidde. Bobi Wine agambye nti n'abagalanga lubeerera n'ebigambo byammwe binyuvu kulya kwabo abajjaga bimuteekeddwa bisindikira ate abatali ffe n'okuteekawo kw'ensalosalo za pulaani zammwe ze mwagala okuyisaawo nga mujegera nti mwagala okutta ate abalala okubawaayiriza. Mpulira teri kinnuma nga kkeera nkya n'ogamba Nadduli mubbi atalinaako kyamuvunaana kyali kibbiddwa n'ogamba M.i.S.O oli n'avaawo n'ateekawo argumenti ye n'omuwemula gwe muzimu ntegeera eyo. Ng'ogyeko ekyogamba nti M.i.S.O ayogera ayinza okuba naye talina kyakumubbako ye kennyini nga talina kyalina kwasinzira agamba nti kino oli asobola okukinzibako. Kankaka wangisebo Oweekitiibwa President wa Ghetto President of Nuupu Party n'abo bamukkiriza mu birowoozo bye mbeebaza olw'okuvaayo n'amaanyi nga president n'okulaga ensonga bwetekeddwa okuba nga president bw'ataddewo plans eziyita mutabani we. Entegera simbi kubanga nakyo muhoozi project ebadde etambula naye akaseera kano tubuuza olwedde kyesinnaba kumanya bamutegerekerayo constituency eri ku zino ennyingi ze balina mwana ayitanga Akalulu kyendowooza oba palamenti eneeronda okuva wabweru pulezidenti anajja mu buyinza. Nze kyendowooza era nga kyekyogeddwako nti ebibiina by'obufuzi bijja kuleeta abakulembeze baabyo mu nkola ya multi-party system. Yes. NRM eronde
omukulembeze waayo nuupu ereeta owaayo FDC bwe tuba twogera kati ayinza kuba Amuliyati bweba DP abeera Mao bweba NRM aba Museveni kakati nga mu kyo bwe bayinza omukukusiza kwe kubeera nti ajja kuwangula primaries ze NRM olaba mwasobola solo candidate olwajje nga nannyini kibiina ekisinza majority parliament emulonde yeyo ndowooza yange ate era kyogerwako nti ebibiina bye binaleeta abo ng'abali mu parliament balonda kusinzira ani gwe balowooza ayinza okukulembera eggwanga wansi w'ekibiina gwe kiba kirina nga pulezidenti waakyo yennonda eyo yeyo ennonda nga tuli babisi nnyo okuba n'ennonda bwetyo gye balabye ate nawe yanukudde bulungi nnyo nti mazima ddala bo endaba yaabwe gye bakola ki gye balabyemu abantu abo tebabangako basiru mu kigendererwa kyabwe wabula batufudde abaki ffe bafudde abasiru nja kusaba mu kusembayo kwange ebirowoozo bino bigende eri awo yenna asobola okuba nti abituusa gye biteekeddwa okutuusibwa nti ke kaseera states 13 okuwandika ekiwandiiko nnamutayika ekyawamu nga tekigenda wa His Excellency President okukiwa bamemba ba Parliament okubaamu omuzinzi gw'okuteesa bo batunuulira ebiwandiiko kye bitigwanidde okutunulwako n'okuzzaayo ekiteeso kya His Excellency President mu bunnambiro oba si kyo nga bwe nnawuliddeko mu lugambo nti wagenda kubaawo okutambula kwa January His Excellency okutambulira waliwo ensonga zabadde bize nabadde mpulira ez'okuba nti batwala ettaka liddizibwa gavumenti n'ekigambo mayiro takitegeera era kimuyisa bubi asomese abantu bakkize Parliament eyise etteeka ettaka lifuuke lya gavumenti ekyo kimu n'ekiteeso ekyokubiri kyekyo ekyakakomawo kye nnawulidde baddemu batambule okwetooloola ggwanga lino okutegeeza abantu tikigwanidde Parliament ye beeyina okuvaamu ababaka abateekeddwa okulonda pulezidenti agenda okuddako obuyinza babutuggyeko nabwe kityo nja kubategeeza nti basabe ekigambo kya referendum eddamu ekkuba akalulu ak'okusaba nga bantu be basabye okuddamu okulonda mu gavumenti eno basobole okuggyawo enteekateeka yaabo batamanya ŋŋamba ekyo kimu obuyinza abantu babulina gye bali mu states zaabwe okuddamu okuwandiikira Parliament awatali bugumiikiriza ekyo kiri mandatole gye bali nga bakyagadde okuddamu okuteekawo okulonda baddemu okutunuulira gavumenti egenda okujja olw'ebyo byegituusizzaako oba gavumenti byetuusizza ku bantu. Kankujukizeeko Jakana oyogera ku birowoozo ebyakuŋŋaanyizibwa mu referendum ebyateesa federal system ebeere nga y'enfuga evujja mu kakiiko kaani yabireeta Sempeebwa yabaasooka gundi Odoki okunoonyereza ku Odoki Sempeebwa bamusindikanga counterpart dayo otunuulira ono byabagamba mu referendum gy'olowooza nti abantu bayinza okuyitiramu okusalawo ebitundu ebyasukka mu 9 waŋŋamba mu Buganda byasalawo federal system yebeere enfuga ekola ki 9 bye basalawo n'ebitundu ebirala nga bisukka mu half era tekyayita ne basindika Sempeebwa n'akiddamu ne bamugoba nti ebyoli bye twateesa byebiriwo olina obukkakkamu mu referendum nti erina kyeyinza okukyusa kalulu kyakatakyusibwa wano nga tekafevalinga oyo abyagala so nsuubira suggestion ye ya referendum nti abantu bayinza okukozesa referendum ne baako kye bakyusa wano eyinza obutakola nga neeyambisa ekyokulabirako ekya federal. Ensonga egyobuuzizza ate era gy'otaddewo eweebwa ekitiibwa nina neŋŋanga olutalo asooka kuba ni pipeline His Excellency the President okuyingira ensiko yasooka kussaawo bigambo bisaba nti enfuga gye mutaddewo si nnuŋŋamu nja kusaba mulongoose bifo nga tunaakukakibwa kuyingira nsiko era mawulire gaafuluma mu 81 agalaga nti Museveni yalabudde Obote n'okumuwooninga butya bwagenda okuyingira ensiko singa batakyusizza likewise yayingira mu revolution bwe kiba kitegeeza mpulukutu za misota zigenda na miggo kiba kitegeeza baakubuulira n'olema walegaana olwaleero bannayuganda kye bagamba nga kinaateekebwa mu nkola ne bakissa mu buwandiike nga kisabibwa kisooke kitambule mu mateeka bwe bagaana ye yennyini yatuwa ekkubo kota pini eyingira naki efuluma naki Nanyondo okyambuuza ekirala
okusinziira ku ky'oŋŋambi kiraga newankubadde wabeerawo obubbi bw'ekyo kirina okusooka kiteekebwewo kiragibwe. Kale onzijukizza ensonga gye wayogerako mu puroguramu y'obubbi wine nti teyalina kuggyayo musango newankubadde yasuubira nti anabbibwa kyali tuwadde okusinziira kw'okwemulugunya wabula musango yagutuga. Obutegevu lwaki kanka tofuna kifo kye weesimbamu? Mazima ekiseera bwe kiriba kituuse nja kwerowoozaako kati nkyali muweereza ow'abangi nga sinalondako abatono b'akatundu ke nnyinza okukulembera kasooke mpeereze bonna. Nja kwesalirawo mu maaso awo nga nnyongedde okuyiga. Kaakati nsaba omukulu mu mmwe anasooka kuba nga muweereza w'abalala. Bayibuli kyogerako obuweereza obwo bw'okoze bukuteeka mu kipimo ekijja okufuna ekifo ky'osobola okuweereza kubanga entegeerayo n'okukwata kw'okwatamu kusaana ate bulamuzi. Mpulira. Omulamuzi omwerabize aba mubi waba atudde. Mpulira. Naye ogw'obulamuzi ogusobola naye obulamuzi obw'ebyobufuzi ekituufu wali sijja kusobolawo okwammuka amateeka wanza oluusi ntera okutwala sayidi y'abo bendowooza nti be batuufu. Nja kumaliriza ekitundu kyaffe kino omulundi guno nga ebirowoozo bya Jakana Sulaiman Nadduli bye mbateereddewo mbasaba nammwe okututeerako comments ezizimba ku nsonga y'okukkiriza Parliament y'ebeerondwa omukulembeze nga ntikirayako ekibuuzo nti mwe mukirowoozaako ki. Kale nno ekibuuzo kyensembayo nga nkubuuza Jakana NRM eno erina ebintu byekoze bingi nga nammwe abaagirimu temubiwagira kiki temugivaamu? lwakuba sinamalayo ku principles zange ze mbadde mmenya mbadde naakamenya keemulwa kuba nti gwe bw'ogenze tokomyewo. Katuzimalirize kinaasembayo okuggala puroguramu eno nti principle giteekeddwa okukola gye mmenyeeyo okugamba abantu bagezeko okuwandiika ekiwandiiko namutaayiika buli constituency gyeri eyite memba wa parliament waayo mu bungi bwe obwamu wa Akalulu bagezeko okuyita mu bamemba ba parliament abo okulaga ekituufu ki kye baagala ekyo kyetaaga gavumenti kwonona wa ssente zamu wa musolo nti babasindise baddeyo beebuuze bwe ekitundu kituule kigambe nti bwe twakuwa akalulu kaffe okusalawo kwaffe kutugamba ekyo ekiteeso kye bayogerako togenda otegera okudda eno n'okulonda nza kubeera live ku TV nga bwe twalaba luli okuba live n'obutaba live tulabe gwe twasindika nali nawanika omukono bannaffe bagenza otuyitamu enkwe z'okuwaayo ebyaffe mu Buganda temuli baganda mu memba wa parliament babaddemu bangi nnyo n'obukiiko bwa Buganda okuva mu myaka 29 Ssaabasajja Kabaka mufu mwali ate bakatikkiro alonda entakera Museveni otufuga bwatufuza obubi mu kututwala executive teriiwo mweri ate parliament yaliko ekiseera nga ate obwa vice president buliko na sekandi ate judiciary nayo weeri kakati kyetuteekeddwa okukakasa nti emyaka 35 bwe giba giganye nga mifu mu aba batukulembera kiddeyo ku nnono bwe kiteekeddwa okusibuka. Sinnayogera nnono eno eyaffe ey'ennono y'obuwangwa ntegeeza nsibuko origin ebyobufuzi bwe byali tuddemu tunuulire nga tweyamba akatundu namba 7 redressing all the errors committed by the past regime irrespective of that we include the regime y'emyaka 35 etuyisizza etya. Buuza ekibuuzo ky'ekisembayo. Ekibuuzo kye mbuuza NRM eno oluusi goes against n'ebirowoozo byammwe bennyini abagirimu. Isn't it high time you left? Lwaki temugivangamu? Bw'onookeera enkya okuŋŋamba olugero luno nti okuva mu nnyanja ofiire mu kadiba nkakasa nti abasembe basobola odutegeera kuluwaamu amakulu. Mpulira nga Jakana Sulaiman Nadduli ne principles zengoberera mu buweereza bwange bw'ebyobufuzi nkutegeeza lunye nti tewannabaawo kibiina kya byabufuzi kirina mandate kirina principles ezo sobola kunzijja wentudde nga nsala eddiiro okugenda mu principles endala. Sina kindi kimpaliwe nze kutondawo enzikiriza yange gye mpulira erigenda okwogera omuntu n'eggwanga lye mu kyo ntegeeza ki ye federal system egenda okunywa ensibuko yaffe mu nnono obuwangwa obulombolombo n'empisa n'olulimi n'okwetegera mu administration zaffe mu buwangwa bwaffe bwe twali.